Nkwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Nantiza Juliet. Nabbambula wa Kasana akyagendera ddala maaso okwememula mu ggwanga wonna nga mwegattiddwamu ekifo era nga bannaffe abakalamojja bo bakoserezeddwa ddala. Gw'alina amazzi twongera okusaba ogakwatanga ekyomuwendo. Bwe tutunuulira ku kifaananyi ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe kiraga nga akasana akasiibidde ddala nga kememula okuggyako mu bitundu ebimu gye kaasenga bwe kakubaakubamu. Ate bwe tutunuulira ku ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa tulaba nga Sserwandula Mpewo atudde ku lukalu lwa South Africa asindika omukuubo gw'enkuba okweyongerako waggulu wadde nga gukyali mu ggwanga lya Tanzania. Saako n'empewo enkalu eziva ku ddungu lya Buarabu ne Sahara zikyafuuwa okutuuka ku ggwanga lyaffe era nga kino kiba nga kitegeeza ky'olunaku lw'enkya tusuubira ekifo. Bwe tutunuulirako embeera nga bw'eneebeera ku makya, akasana tukasuubira okwememulira ddala mu ggwanga wonna okuggyako ebyo ebiranye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tukasuubira okwaka nga bwe kakubaakubamu. Ate olw'eggulo embeera eno tetugisuubira kyuka nnyo nga oggyeko mu nsozi ez'e Kabaale gye tukasuubira okwaka nga bwe kakubaakubamu. Ebitundu ebisigadde tukasuubira okwememulira ddala nga n'olw'embeera eno ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 35 eyo mu Kotido, 29 e Kampala n'Entebbe, olwo mu nsozi ez'e Kabaale tulisuubira okutuuka ku Celsius 26. Bwe tudda ku bibuga ebimu ku Ssemazinga Africa tulaba nga mu Lagos saako n'ebyo ebiri mu bukiikaddyo tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Ate ey'omu Algiers tusuubirayo ekire ky'enkuba. Olwo mu Dhaka tusuubirayo oluwandaggirize nga ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwememulira ddala era nga mu Khartoum ebbugumu tulisuubira okulinnya okutuuka ku Celsius 39. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja tulaba nga mu New Delhi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu era nga n'ebbugumu tulisuubira okutuuka ku Celsius 20. Olwo ebibuga ebisigadde obuzira n'obutiti bikyali bingi ddala nga mu New York yo omuzira gukyagwira ddala. Gwasuubira ogendako eyo weetegekera embeera eyo. Tulinde n'enkya ku UBC TV kokka.